Basaba ne bannyabo wano wetuli tuli ne chef Kojja Gulimuli leero tugenda kubanga tulya embuzi ene banjo kye bansiike eba ki Kojja buli wamwe embuzi tebansiike tebanjo kye tebanfumbe wabula embuzi ya Nabogoma ejja Nabbogomu lyokka ejja Nabbogomu kale mu Luganda tutuufu zino sitale z'owulira zibagamba muyongeramu kati mpola tunyonyole ebirungo watandise otya osobola kuteeka kano ka silver plate obeka ka silver plate obeka kachika foil ka foil wateeka ka foil noteekako butto ongulu butto mumanyi okwasiza kikaki kika wa mukwano wa bulijjo then ali kukwalirira ebifi kati obiyisizaako mu butto noteekamu kamulali noteekamu omunnyo noteekamu ennyaanya obutungulu kabeji kati olina okuteekako lawundi eyokuna kibayita obumondo obuzungu kati wano tuli mu lawundi zimeka tuli mu lawundi zinganga 5 wasuse kwala buliri noleeta ennyama yo nossaako nendeeta kati kitwale nendeeta ekintu ekiyitibwa honey nemuyisaako kungulu olumansi bakozesa hani omubisi gwenjuki netaiko omutematema spare nemujjako akali munda nemujjamu akaleega nemuyisaako olulimi ebuntu ngaobwo obutegedde kati omala muyisaako olulimi tandisa omusosootula sinabole mulya kyaliko romansi atebaita romansi ntandika butandisi watuukira wano ono nina omusoko omufumba aleete ekisabo kye kisanyuke ekisaawe ekisanyuka kimpa amaanyi agalya ekisaawe buli bwe kibeera ekisanyufu akanyini omuli waakyo kikuwa endya buno bukiwa osalasala butungulu nabyo ebirungo bikyagenda muno era ebirungo bino kekandibadde nga ka dessert omukazi waleero oba otuuse ku ntikko ng'onaatera omulya omusoosotola kati kano kekandibadde nga akasembayo akagamba nti nkulina kitegeera kekali akaloboozi omukyala kakuteeramu busisiri waliwo eddoboozi ly'omukyala lyaleetya nga ddyo likubanja agamba nina kye nneetaaga kati okutaata amasavu olina okuteekamu enniimu omanyi abantu abasinga bagira nnyo ak'enkoko ne baleeka omukyala nga tafunyeemu kati ennyama eno emmala bbanga kimuno okujja noganga teyidde yakulya saawa ng'emu kikumala ennyama eyo okujja obulungi amasavu ne gafa ennyama eyo eringa mukyala omukyala omutuufu olina omuteekateeka kati ennyama entwala essaawa emu okujja eri omuntu efune bugumu ate nti omukyala omuteekateeka obulungi omulye ekitono nnyo oba olina amadduzi badakiika 2 olina amaddu naye ngaoyagala omukyala akunyumire anyumire byokola bukenyenya addeyo ng'agamba nti seetaaga musajja mulala mukoleyo ku romansi essaawa edakiika 4 omuteekateeka kitegeera ogenda omutuukako ye kennyini nga ayoya busera ebiseera ebisinga abaami bakoowa nnyo okola emirimu gino okuteekateeka abakyala lwaki temulina bakazi bayambako nnyama eno omukazi takuyambako mu kweteekateeka omukazi wanyambira wemwetaagira ngazi omusajja wali abantu wamu omukazi kasitankera ku makya omusosootera wemwetagira kunyibira luyimba nakweta kisaawe kyokuba nga kisanyufu okusanyusa omukazi bintu bingi nyo ekisaawe kuba nga kisanyufu kamera kunyonyole amazzi gano galaba okuwala amazzi omukisa amazzi ag'omukisa agatalimu nnugu otuzzi nga tetuwunya va ku bakazi b'ennaku zino batufukira omusulo webale bakazi b'ennaku zino tunuza eno kamera bakazi b'ennaku zino batufukira omusulo tukaba amazzi agananyuula amazzi wali kusakata vibes tukamba amazzi oyogenda ku kyamazzi n'ozijukiza abakazi mutekerawo okumira empeke mbu mwagala amazzi agamazzi gatuwunyirira kitegeera omuntu bana amazzi gagali nakyo olwo oluza obuseereza obulaba obuseereza kumala amazzi agali nakyo amaanyi ga mugongo amazzi agali nakyo basobola kugakwata ne
ate gauma mwana tesinga lutulabe kojja luno olugalo lukulu lulina okubanga teruliko kintu kitibwa njala bwomala okubisaawo nunako kikyotabudde omunya gunoze gunanoka bulungi kati bwebiba bisiga obadde ogaa nti oba mukwano oyinza n'okulya eminyira oyinza n'okunula eminyira naye mukwano omuntu nga omukwano gwakunemedde bulungi buli kimu kisoboka mu mukwano ate era ng'oyagala mukazi wakwesiga akwagale buli kimu akikuwe aleme nakukwendako bbali masini ya bbi olina okukola ekintu eki mulage ebintu byabadde talabantu wadde mukulu ng'akusinga ku myaka kubanga omusinga nga yegasse ku bantu abawera mukola ekintu ekipya tasi bagenda wajjako nenge wadde mukulu kojja olina akantu konyweddeako waliwo obuntu bwemunya ne bubawo amaanyi mu nsasage wali sibigenderako tewali kintu kigaba maanyi omanyi sibigenderako nti kiri ekisaayo bakitonda kikwata nabwegendereza sikakasa bwe buzibu amabavuka emukola ennaku zino mwagala nnyo okukakasa ne mukopa ebintu byomubulumu nokatamwa nabi neomuneegulawo olabe kambu ekizampo eno nkoko eno nkoko giraba bakazi bangi kendeza music bakazi bangi bafuga ng'enkoko eno ng'obuzimanyi buva mu basajja abatamanyi kukwata mubiri gwa mukazi tulize eno kamera nkunyonyole bakazi bangi bafuka enkoko eno babalya buli anyhow okugula okumu kuli mbalala okulala kuli singo omuntu omukyalo okufuuka ng'enkoko eno ebiseera ebisinga ye ng'omuntu aba teyeefaako kituufu nabayo naye mulimu n'abasajja enkola ne beba bweti koja dankani mulimu omusajja nga muganda wange musawo tinda akwata okugulu n'akuteeka eri gazeya kunokulula wati abanyumirwa abalumwa nembwe eyo bagiyita butidda style mukazi watuna bayagala abalumwa abanyumirwa byonna n'omukazi ono byakola abikoleramu amere okufuna sajja naye nga kyembuuziza kyobonziramu omukazi oyo abanyumirwa oba abalumwa abatanyumirwa akola kusanyusa musawo tinta anyumirwe naye nze ngamba nti ne musawo tinta yennyini abatanyumirwa abanjumirwaki tulina abasajja bamirundi ebiri mulimu omusajja akakasa nembamu omusajja amanyi omukwano omusajja akakasa ye musajja asobola okufiira ku mukazi eddakika ezisuka mwana ye musajja akira ku makyo okunywa bamuyita batya buno obukerende obuzimbya vayagula njagala kwogera ku saizi yange y'obutonde lwaki yogera ku saizi y'obutonde nga gyolina ekumala omanyi tina kyembadde njaga okumanya omuntu ono tinta omusawo tinta aba anyumirwa oba kubanza nti kyenyumira kyekinu Jacob nti omuntu onyumira nnyo akantu nga kakwata ng'emiima kitegeera buli wasanga kino wakyagwamu lastic kibanga mpale tonyumira mpale gisiba mu luguwa onyumira ebe nga ogyambadde nekwata bulungi kati wano kinebuza omusawo tinta abatanyumirwa yazze abatuusa mukolo abazze kakasa nakumalayo sente ze ali kayimba kabebe kulu waya naye kati fa kuffe abasooka ne tukwata ku balongo tubabuuza yoteeka oba olina bakwa webale kusika mwana gwe bale kukyalira naye nagamba nsanyusa okukulaba webale kubanga ekintu kino kikwasaganyiza gwanya akwasaganyiza ekintu bwekiti omukazi olina omwebaza senga yebale kuteekateeka nunako isawuko ku lulimi oyisa olabakana akantu kano abana bamba munoona ebintu bino temunoona gafula nti onoona eno olabakana akantu kano mubakyala mwekali wano kano fubanga nnyo kaddeko kanuune mu byonoona kanuune ate tokanuuna fa kanuune ng'omuntu w'obuvunanyizibwa ate ow'ekigendererwa totekako mannyo tokaluma isaako olulimi ate nalo singa luzanyisa wooti kaba wano ekigera era singa oyisa wooti olugalo okawulira kabanga akazimbyezimbyewo bw'osanga omwana eyeekulira kaba kalinga engolo ati ogwa kuba maanyi ga mugonga bakanona ng'ennyana n'akoona namwati omukazi tasobola nyumirwa era agala kino kimuvaako ddi kigende yogosanga ng'omuvuddeko nataddamu kuba ssimu yoba namukube nagaa ndi bize kitegeera manyi mubulamu waliwo ebintu byebaga nti tokola kunyumirwa wekka kola mu section kola nze nyumirwe nawe ng'okola okitegeera awo nkufunye bulungi nkitegedde bulungi ate omukazi afuna omwegatako mufuule mukwano gwo nga wadde ne oba wakamulaba omwezi ogwo mufuule mukwano gwo watuuka wakati opapa
muwe obudde bwe ng'omuntu mutuuze wansi muteeketeeke ensonga zitambule bulungi. Tuli mu ffumbiro kale kojja guli muli ne kojja guli wabweru Dankani. Tuli mu ffumbiro twejaga naye nkoko kati wetumaliririzaawo obumonde bujja tutandike ensonga zino nga bwe zirina okutambula. Obumonde butwale nga gali mpitawa. Omukazi omwesiseemu omweraliikirire tomulya plain kwalina kuza balina endwadde nnyingi abakazi bamira ebikerende ebyenjawulo tusanyusa banoonya amazzi banoonya amazzi kale waki onoonya amazzi katonda yakutunda ngaolina amazzi agago tali mukazi atalina amazzi kiva kupata naawo amanyi okunoonya pata naawo akuwa obudde okuteekateeka yali akoleseddeko okukuta mu bwongo nekumubiri ne mumutima gwo omanyi Jacob bano abakazi obalaba omukazi muyige okwogera n'omuntu gwoli naye yes bw'atuuka ngaolaba tonnaba kujja mugambe bebi tulindeko tutandika butandisi naye gwe tosaawo busaawo ki ensonga lwaki osanga gundi akunobodde gundi agikutte bubi gundi etambudde bubi wabula muno ofuule mukwano gwo mugenda nyumirwa akantu ako kebayita sex kati ziringa zitwale kondomu kati bwakusalamu bufuuke butono obenga bujja mu gundi bwobenga bujjamu bwakusalamu kitwale ntino agera kusalamu lifeguard ngabo ziveeko baziwera era zikyaliyo tozikolesango nazikozesa mutundu zino tulabe yazikozesa nazikozesaako nze ngabo naye batugamba nfu zaali zigadinga bulungi batugamba nfu naye nga yali azikoze bulungi kwaza ezimiima bulungi naye kika kye kyakondo mukisinga bulungi maji ga mugongo jakubakala sokoleke kiss condom kiss ki kiss condom madde kiss condom mama kati kamutumira ekintu kimu kawomesa obanga ogamba kiss condom kalimeddeke kozesanga akakono gyayita skin condom omanyi lwaki bagituuma skin obanga ali ku lususu kweri kyensonga lwaki yatuumibwa ojja guli muli tunyonyole kiss condom eyo kiss condom kawomesaako kano kawomesa nga amaanyi ga mugongo ako kawomesaako sikamanyi nnyo Jacobo siri muntu wa condom Jacobo nga olya kitwe nze ne muntu mala kwekebeza musaayi mufukyadda mukazi wange ndudde ebbanga maze kati emyaka giringa ngaesatu sirya olinganze Dankani kituufu ate nekirala ongano bwagamba wawanye kiss condom kati mbadde nsaba muganda wange gula ku kibayita skin condom kakabinyo anti ko obanga atayinaako obanga ali ku skin kwennyini kituufu naye abaana bakola naye bannaye yammeka kojja guli muli yammeka tunuza amaanyi ga mugongo kisinzira ogiguze bagitunda 5 10 naye nga katera kuba ku 15 kali nenkugamba yamutwala gumu mu 1200 osanze tebagiseera nayo yabagagga yagumu 2 naye bwogiriisa oyinza okugamba nti omwana abandi ozinoogamba oba yavuddeko togamba emmere ogira nobulya ngu 10 obanga nga bwokuba akakyabali bulungi era okakwatako n'okuba bulungi nnyo eri kiss condom yagikola naye teri kibi nga okondom eringa ekutiya ekaluba ogenda okubeera mu munno kyenvola nti omukazi teri mukazi gwe balisa okondom nakiddamu n'aba n'amazzi tekisoboka bambi obudde bugenzi kondomu ezimu zibaako n'amazizi kati obumonde buleeta amazizi kituufu ne buyuyire embuzi eri wali osiiseeko ku bumonde nga temuli kintu kyonna mbumanyi buzaala amazzi obumonde bulati mukyala azaala amazzi olina kuba nankwata gy'omukwata enkwata omanya enkwata ematalinga si kumala ga nakwata kutuusa mukolo nafumise manyi okufumita nabavubuka mubagamba okufumita nnyo tobanga asima ggolo tunyonyolemu nfumita kyewangaaza omukyala n'atadduka nga gye batudduseeko eri enfumita zabika bingi mulimu enfumita erira omukyala okuba nti nno
akwagalira ddala olambo bwonna iye ngenfumita si yakakasa webale yabula abasajja abamanga mulimu omusajja akakasa nembamu omusajja ayagala webale omusajja ayagala tajja kukozesa styles zolaba mukulu movie era wakera nakumacha ngoli mukazi omukogulo okumuna bakuteeka eri manyi tayagadde future y'omukazi kaduuka kano kasita kafa wekati yako n'abakyala bagambye wadde akaduuka ako baba bakagize naye akaduuka ako mukafeeko omanyize nekyo nikyengamba abantu kati kambayo kintu kitono nnyo omusajja waba akozeseza n'ebifo ebyo ebyekyama bokenyini faayo obifeeko ogenda bifaako otya waliwo kye bayita okweyoteza mu luzungu kimuyita steaming ekola etya ku bakyala steaming eyo eyina ebintu byekola mu mukyala oyo omukyala efunza bwemala okufunza eyina obukyafu bwejjayo munda mu mukyala webale steaming eyo akatono nnyo kambawo eddagala n'ekikolo funa amazzi agokya saliramu apple osaliremu watermelon saliramu enanasi n'ennimu bw'omaliriza waliwo akagundi akakoola bakayita mufunza basinga bakayita mukowewumbe oba waliwo akatungulu kabayita katungulu cumu okitegeera si egaliki mu luzungu kati bw'omaliriza bifumbe nga bikyayuca bulungi nnyo nnyo obise kabaketi ka omo bw'omala obisa kabaketi ka omo tuulako tokkirizamu kakuyitako katuuleko ogatte ebisambi buwala eri etuulire ddala mu kabaketi omuka gujje bulungi gujje nga guyingira munda nga gubuguma mu ddakiika ntono nnyo ogenda kulaba ebifo ebyo byekyama nga biri mu kutuuyanirira nga biri mu kweyoza kitegeera ogenda kusangayo omusajja agenda kusangayo akawo ka apple asangeyo akenanansi asangeyo akakatungulu okitegeera kwegamba ebitundu bye ebyekyama bigenda kuba birungi tugeze ku party 2 tuyiwako oil oil ono bwetudda ku mukyala n'omusajja tebayita okunuuna sikumalaga omukazi muyonje mutwale mu kinabiro omukute bulungi totya kubanga ekifo ky'abakyala ekyo kikyasinze kubeeramu endwadde naye kiba kirungi nnyo kubanga omunuuna na laavu si kakasa tonuna kakasa banuuna okakasa soko tekembunamuma yiwako okungulu lekeraawo awo omukazi omuyira ku butto omubiri gwe omuyira ku mubisi gw'enjuki omuteeketeeke otandika okunuuna okuva ku bbeere ng'okkirira ate okubona nga mukazi gwe otasobola kunuuna obanga alina ebbeere ddene Jacob omukazi gwe wenyala olina obuzibu obwo sinyabyo olina obuzibu obwo abakugamba bampayiriza omukazi sinyabi omukazi gwe wenyala tomukuwa buli wakkirizanga noga nti omukazi ono omwagala kitegeeza tomwennya bw'atuuka ewaka muteeketeeke mutwaleko obudde butuuse mugabe bebi njala kunaabako naye njala kunaabako naawe okitegeera mutwale mu kinabiro akuute zubula naawe omukuute tomunaaza fa munaaze ng'oli mu mukwano gw'amaani mugenda ova mu kinabiro okutuuka we mutuuse nga ye ng'omuntu yakuwadde ebyalo nga tekyalina kyalo kibisuwa mangu ng'ayiise bakuno obulenzirenzi buno babuyita batya busemyekozo bulavuniga obusemyekozo masaka nyendo obwo ate abasajja abakazi baako bavuga masaka nyendo abakazi ebintu omanyi enzina ziri enzina 17 naye abasajja basanga ku nzina emu masaka nyendo naye kozesa ku nzina 17 omukazi mukozeseko enzina wakiri 5 etaano ezo zeziriwa mulawundi emu esooka oba ey'okubiri kisinziira maanyi go bwakweyimirira osookuba nogosookumanya nze namukwano gwange yafuna omukazi nga bagenda kwangisa lumu ya bbeeyi bagenda ku Sheraton agenda okulinnya amadaala wati nga ekikazi kimukulembere kigenda kinyenya akabina agatwa ku mulyango y'amazzi kati oba talina sitayiro zagenda era bagenda kukola nnyendo Masaka naye bw'osanga kyaliwe nga Jacob buli emu agisobola tugenze ku sensitive eno sensitive part yekyasinza okubeera sensitive eno part yeteekateeka omugole egera muteekateeka mu ddakiika mmeka
sawa kisawa gina kiwangalya mu bbanga ki oliwa muvubuka nayagala just okakasa weddakiika 15 oba omuvubuka gewagenda omuvubuka oyo afumita va ku musikazi okutya nono mukazi agamba omuvubuka oyo afumita tuli batininya bakikola omuvubuka oyo afumita ate Jacob nakino kibagano sakata vibes nakino kibagano bavubuka batono nnyo abamanyi okuzina kizamu bavubuka batono nnyo abamanyi okuzina si buli ajjamu empale n'omugiramu empale mba bamanyi okuzina kuba batuuse omukolo nti nze ngenze kwebaka ku muntu webale naye abavubuka abamanyi okuzina omukazi n'ava naye agamba kituufu tuli batono tetuwera bakazi basajja nga 2 ku 10 wana mu Uganda ku 10 kituufu muba batono nnyo kati oba opima amanyi g'ebbugumu eddakiika zigenda okumala mu kisaawe eddakiika zigenda okumala mu kisaawe zigenda kubeera eddakiika 12 zo zirimu kwambula okwetegereza okumunaaza okukola kizonna va ku babbone bamanyi ga mugongo abakakasa nakigambye eddakiika zipime ate manyi ga mugongo mugamba nnyo va mu kakasa omuntu omuwa obudde giwa obudde ekule tolina kyovaako manya abasajja abavuka mbagane bala oyina okuba nga emmane eyo kutya ngerabira bino mukira negamba guzikiridde abavubuka batiitiizi agamba manyi ebika by'omwana biri ebika 7 waliyo kaswa waliyo kasapatu waliyo ngolokoku waliyo njakulu ezo ziraba kati omwana agana agwa ku kaswa yeno erina amatama kati omwana bwagigwako omulenzi abaala byendabya ku ki tezitera kulabika balaba za kasapatu kakulukuku okyegera kati bwalaba kaswa alaba ndaba ku ki tafa kuteekateeka muntu afadde nnyingira ddi kumbe bayiyo omwana yagikuwadde gikwasa buvunanyizibwa gikwase mateeka giwumbe womirwa n'omwana womirwa eddanka n'emityana kale kusakata vibes manyi ga mugongo leero nze mukuttemu tujja kudda ne paati esembayo omusajja ogenda ku yaki kaswa kasapatu omanyize kasapatu enkolera kasapatu ekindeetera okuba nti enkolera tebangimu bulungi ebeera eri ku flat kalize mwimbi kyayina kasapatu wamula wagiraba example omubiri gw'omuntu gukulaga n'ebigere binebigwaji hotikawa muve mufactoreza abandi muzisa bubuuza anti bagaye tugeragera kale muveeko gendako muswangizi gondi ali atya Fiona Spako Ada ngambe nti okeragira nyola omuntu no eyo sikaswa eterinye ddala ayine nintala ali ati Unja kazaji kale wewe mali nantuma omuntu ali ati na akulemeredde bakubambako ku mutwe kale gangu twale kusasira ali ati kusasira ebuzabuza kubanga engeri alina akabina akanene etuuka ekisani ekulemerera ng'omusajja nti eberingiza ngambega naye nga sakata vibes tuba okubayigiriza omuntu emu mbiyiganga kati fe abasajja leero bali bakazi bebuuza abasajja bali mu kiyungu bebawaata bebafumba naye nga mu bulamu bw'ensi omuntu olina okuteekateeka tewali mulimu gw'abaata nandi gwa mukazi yekka nze sinyebbe mukulyaku tubatadde okwoga omukazi kuzaala nze sinyebbe ndaba enokusikina okulaba abasajja olina osiganga n'omukazi asiire ezigeza sigwa abakazi bokka nze sinyebbe omukazi wasula ewange nsobola omubuuka ne muleka mu buliri yes nenkira ne mufumbira ekyayi ne musiikira amagi naali kitegeera lwaki lwakwanti fe lwakikola nti olina okwebaka omusajja omukazi n'akera nabikolera nedda keerako ku makyako olumu mukazi mubuuke bweyagala tokikola mukeere bwabazuuka 12 keera 11 n'ekitundu teekateeka agenda okumaliza ng'amagi gali ku mmeeza buli kyayi ali ku mmeeza mumaiso mugambe bebi tunsooke tunywe ekyayi bw'obikola ebyo alla ne bwanakutunaa eri ajja kutindiikanga ng'ansula omanyi akayimba ka nansikombi okamanyi nansikombi kayimba ka nansikombi akayina kagamba nti kayimba mutule kagamba
Nansikombi ku Valentine no kyenkusaba njagala kyasimwa ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala Nansikombi roji gipangisiza wane Kalungu wano oyaliranye roji atalina mubezi tagenda kwebaka njagala nkwambuke nkukirire nonene kunywanto yo kata kakulu kade mbuto amwambuke nkukirire nonene kunywanto yo mukirire mwambuke nuna kunywanto yo omanya mwana yayimba ebintu dirako pate ziri bbiri omusajja osobola kwambuka nokkirira nona kunywanto n'omukazi temukyerabire ekyo naffe abakazi abasajja twagalina okutunuuna omanya olina kali akagamba nti ono alya n'oli alya yemmere ewooma singa omunna abakunuuna naye munuuna kituufu kitegeera ogenda kulaba ebintu ebitambula kamala yakayimba akayimba ako nawo kazibu mwana akayimba ebigamba alina byagamba nti simanya amazzi n'enganga yazaalibwa ku lwenzo ensolo ezo tezikalira naye ebintu bwe bityo ofuna omuntu gw'otenyinyala funa omuntu gwe weetaaga mu bulamu funa omuntu gwe weegomba funa omuntu gw'owuliramu emirembe sex agenda kunyumira bane mu bulamu teri kintu kinyuma nga sex teri muntu atawungira mu sex ng'omuntu omwagala va ku bino ebyokuzina nvaawo mpitewo Rema yakyazizza Dr. Hamza omukolo mwagulabyeko neguba mu butundutundu bw'ogwanalizinga kiki kye walabye abantu kye batanabategeera ku mukolo omanyi mulimu ekintu ekimu kibayita okubeera n'essanyu mu mukwano n'okwekaza mu mukwano ebintu ebyanjawulo okwekaza mu mukwano n'okubeera mu ssanyu mu mukwano ebintu ebyanjawulo okitegedde nti ekintu kyewalabye jjo kibayita okwekaza mu mukwano so okubeera musanyu mu mukwano kuba okubeera musanyu mu mukwano tulina kugenda kukakasa ola omukwano gweraga osobola okusoma body language y'omuntu notega nti omuntu naali musanyu oba tali musanyu okusinza okwange kyenalabye nti netegereza nti ekintu kibayita okwekaza mu mukwano kintu kibi nnyo nnyo kirungi okulumya abo abakulumya okakasa abo abaagala okukola ekintu kyoyagala naye ate kyattabu kyattabu nnyo nzekyova nkyewadde obudde nkyewadde obudde sagala kubeera ku pressure anti omanyi mukwano waliwo ebintu bibiri waliwo okuba nti kintu okikoze okyagala waliwo ekintu kyebaga nti nkikoze olw'embeerero oba okukakasa mu bintu bino amanga ekintu kyebayita okuwasa omukazi oba okumwanjula tekiba kikake guba mutima kitegeera kati saawa zino omukulu muganda waffe Rema nze mwagaliza obufumbo bulungi nange era njagala kubanga bosinga agenda nayo nebufuuka obufumbo obubi ajja kuba kisekererwa yasinze njagala musabire ekintu eki ne bwe giba miggo ne bwe ziba tteke agomere kuba ye ng'omuntu teyagalwa bakira bati teyagala kuba na muntu gwali naye kugira nga beetegeeza balina okukola wabula yeyagala mbaga nakwanjulwa kati ate ebintu ebyawukana funa muganda wange naye nga nalema ako kawadde okusalawo kwe naye nga kojja guli muli bwagambye okusalawo kwe yagenze lwa nsonga kanumye gundi kulumya okitegeera yakoze kanumye gundi naye mu bintu kanumye gundi senior B si birungi bitera okuza omuzigo backfire okitegeera era muganda wange Rema kansumi kwanze nagenze obudde ndaba omusajja si musanyufu omukazi yagezaako okulumba essanyu naye essanyu azinalizine okitegeera nakana bwekatuukidde okukwata engalo kamusongemu omusajja kamufumitoekiriwo kiwekodeka kitege omusajja si musanyufu naye gwe bakaza omukazi oba naye omusajja omukazi amutadde ku gundi n'amugamba pisto nti kikole Jacob obangambye omukazi alina olutu kituufu mbuuza banga omukazi alina olutu kituufu sikimanyiko bwingi naye bangambye amanya ebyomunda bagambye alina olubuto naye ngaolubuto olwo nti yalufunira wamusuuza tiyagadde kuswala bwomanya ensonga n'agamba musajja gwe kyewankola kino tukolere ekinula kikole kigwe naye katumusabire simanya oba omusajja omusawo anakolagana n'omukazi omudongo kyesimanyi waliwo nekyo kuba abantu bakuwa ebyokulabirako naga teri muntu awangana na mukazi mudongo oyinza omumpaayo batono oyinza okumpaayo omusajja awangale n'omukazi omudongo batono
batono rutaya eka naye mudongo kuba naye mudongo naye ate nabeera bajja kugaa nti ekisenge byawukana ani engenda kwetokola moli nantu byagaana station mwana ndume bawa chama uwa bawa mwina nawe tamwino amanda kale changama sesha byagaana botuna sofi nantongo byebimu chekera kati mchamwa botuna kati mchala etago bufumbo nga kusasira kusasira bona badongo mpozi je bali na yeye sina uko eka botuna bakaza badongo kati nga mukazi Juliana yeta okuba na musajja naye ebintu tebyayinza kugumira mbere eyo baba kyala bendongo kitufu ekiribwe kityo banyuma samba nziruke siba kiri mugana kwa muduka yes the business eriwo wanosambye ko mudongo nze kitofu kyayo na mudofu nsama ko mudongo koja kuli mali kitofu koja wanse wanosambye ko samba nziruke tugende obutufu amazima buge wasamba omudo abadongo we bali bameka omu babiri basatu koja kuli wabwe Teresa kale wasamba omudongo gwoka kasaye wasamba omudongo makusaba omudongo gera mukozesa kondo bato musambi ozijokeza alo omudongo omu bato kalenda musajja amugamba mukazi gwe kinamugamba tewandi awalya kondo sabole mbaga kitegeera anole cholema nze mwagalisa birungi byerere agene mufumbo naye obuzibu ondina buli bumu omukolo gwale makade gutambudde bulungi omukolo byadde bitambudde nga bino okutambula naye ekintu kyabadde ekintu ekyo omukulu muzaata bwalya piraawo amujja kumulamwa yabadde akuse piraawo oba sina kyene ngamusubizayo ekibaasa nti bwokuba akalipo kenzo ogenda kufuna ekibaasa ng'ekibaasa kyekyamukozesezza ensobi mukulu muzaata nze nkuwa ekitiibwa oli olina eddiini gy'okulira era nze buli muntu mukkiriza munzikiriza ye naye nina ebintu bye ŋŋamba abantu tukole ebintu ebijja mu myaka gyaffe ng'obudde bukyali saagala mukulu muzaata ofuuka ekisekererwa mu bantu nga buli akulaba nga owakatemba wulira wekitiibwa emyaka gyo oli omuvubuka muto mwina mubuulirira okusinga omukuba enkokola fine mpira wayinza okuba piraawo ng'atamiiza soke kusekeera obanga ebbaasa ziralula galikawada otudde mu bakaga abangi ebbaasa ziralula naye omuvubuka nga Kenzo tolina kwogera bigambo bye bityo omanye abambadde bagenze ne bagamba nti yamenshonizeko ku linnya lya Kenzo mu luganda olutuufu tugamba awali omulema tofunyizaawo olugalo lwaki era ebyo byonna yabirese era obugambo bwonna bwe yalonzeeyo bwabadde mu bigambo bya Kenzo byakola ki byayogera ni omuntu obabeera naye alina kufuuka nga maama wo tolina kupapa walina okubawo omukwano gunga yes naye nga Kenzo yabadde mutuufu lwakuba mukulu mubajja obuzibu bumu era wadde bagambe wawanise muzaata wadde wagambe nti wawanise ku mutimbagano gwo simanyi nti weetonda kiri wakoze vidiyo neno vaayo okole ki vidiyo mu busiraamu oli gwokijjanya musiraamu munno kati nze omukafiri ngenda kuvaayo ntya nkwesige Sheikh Muzaata ng'oli ku musiraamu munno gw'okomerera emisumaali ya Allah kino ekintu kyewakoze Sheikh kibi nze mu butuufu mala kulaba vidiyo okwetonda mwena ba ashbakato ekintu kino olwakuba nti mwemwe tunuuza mu sayidi emu ya simanyi wali omusajja ani Salvador naye sooka olwabe Salvador emyaka gye otunene Muzaata yatumye Kenzo agende awase nnyina olira kubona alini asinza okwogera obubi kyoba osooka nga tonaba kunenya Salvador sooka onenye Muzaata kyensonga gyakoze mbi nnyo era ffe ng'abagenda okujja mu busiraamu tugivumirira nnyo ekifaananyi kyemwatwaze kibi nnyo ekyo gundi kyakola Ashbaga kyakola alinga balooya alaba bawaabidde omubbi oba omutemu loya najja nawolereza omutemu afunayo akantu keyekikamu kati Ashbaga alabye Salvador avumye Muzaata obutuuliro ye n'abuukira ekyo nti omukafiri avuma atyo omusiraamu anti nze kyenenya ku busako bano nga Ashbaga kato boleta ebyobukafiri mu nsonga ng'ezo lwaki tebazitugyemu ne bagamba ne banoonya TV z'obusiraamu ne ziba zizala z'omukolo anti bakafiri nina enjoga yange egamba nti obanga ogamba oli mu Isiraamu oba oli mulokole omukatuliki olulimi lwo luno lumakinge
ne diniyo oli mutuufu sigera kumanja gando ndi musiramu ngeke okola ebintu ebiri against Qur'an kufu cha Islam nze mukuru muzala kinyaga omugamba kiri kimu kyokka kyokka nti ensi ekyuka ensi ekyuka kukimusookera mutyo kukyuka webale naye ebigambo byoyogera bikulaga nti oli muntu ategeera oba toli muntu ategeera ku nsi ya Mukama omuntu yenna yalagidde ku mukwano tekiba kirungi mukongoola webale kiba kirungi omu-inspiring omulaga nti even if kyo kigenze waliwo ekijja ekirala ekisinga ku kino ekigenze kituufu kenzo kyetaaga essaawa zino teetaaga muvuma teetaaga mugamba nti osima mukazi tiwakera tomubeererawo yeetaaga mugamba nti lema agenze waliwo omukazi omulungi agenda okujja gy'oli agenda okukwagala asinga lema kyetaaga kyokka kyokka sikira kumaja gamba ate kenzo walwawo lirerere byakisiru byonna fena kenzo omuntu ngaffe kituufu ekitakuwoomera sinyabi ali ku kamera nze kimpoomera okitegera kyolamu value nze kulwa kiyinza okubasira mu value kituufu olokera kumaja okugamba nti relationship yabwe yakera kumaja nayisamu omukazi amaaso namuleka mu nyumba tomanyi kyali wakati awo teri muntu ayinza kuleka muntu abagalana ababiri baba bazibu bamukondo ogussaayo nze gumala bakyali bange sina kigera ku kyabo kiwadde nekimu bonge nkera oyinza okuba bamwanjudde bakuyita batya yakyadde nenkera naddayo wakenzo oli taata w'omwana sitya olwaki ngulumiza Ssebunya saawa zino Hamza ate nabakuuma leema mwaka ate nendeka Kenzo w'emyaka 5 nze ffe tumanyi tegunnawera mwaka ffe tumanyi ngojeko mabo munda nefe je tumanyi tekunawera mwaka wali ogenda funye nanga gagamba nti ebbanga ly'omwana ly'ebbanga amuzali amaze muleke ebbanga ly'omwana yebbanga amuzali amaze kisoboka ne kati nganze atakkiriziganya na bwenzi nze mbala biseera bino wabiri ebiseera wetulabidde ebifaananyi yes lema abadde mu nju ya Kenzo kyoliko bwenzi abadde abukola mu nju ya Kenzo tetumanyi naye ng'era banzirewo nga kubalala abalowoozi mukulu amuza wajoga Kenzo munju eno okwaniramu omukazi n'omutwala wamutyayo ogenda njagala kidamu kiri kyolabamu amakulu gwe nga gwali ku kamera nze sikiramu makulu webale oyinza okera ku makya ng'olina egiraasi eno ng'ogitwala ng'ey'omuwendo waliwo agirina agyasa buli nnaku webale ng'alina sente za buli kala ezokula giraasi eno webale omukazi oyinza okera ku makya omugamba nti tomwagala naye nga oliwagala nti singa nfuna omukazi oyo kayimba kali siri munyembe njagala mwesse mu bigere bya Kenzo singa gwe Kenzo essaawa eno kiki wali badde olowooza kiki wali badde ozzaako singa nze Kenzo wakyali kintuuse kati ekya Kenzo no kitini olimba nze ekyagenda kirabako n'owange bamulya live went n'amaaso gange kojja guli mulinga osirikire era ddala live went nensirika nembeera naye naye nga nkimanyi waliwo omuyaye eyamulidde live nga ndaba nenkivaako ekyo owange najja atlasiti nagamba kamwemu akaseebuluzo kabayibaye tamwegenda kusala ne bamwanjula saladi nze nakuba Kenzo tere kintu kisinga kojja guli mulipulo tere kintu kisinga kulumba ku nsi ya Mukama ali ku kamera terera nga kuyira tere kisinga kulumba ku nsi ya Mukama nga kusirika omuntu agamba nti omusajja byemukolo bate bimuluma webale omanyire ema mugezi naye omukazi nyo kano omupiira guli 5-0 lema alina 5 Kenzo alina 0 nze ndikyali wa Kenzo omanyi lwaki nti woba omusajja mbaba emirundi alina kulaga fe abasajja Katonda yatutula nga tuli bagumu nnyo okusinga abakazi naye saa zino Clema alina nga musajja yasooka natukuba ebifaananyi awo atera okuba yaguze ne muzaata yasooka natukuba ebifaananyi awo yatukuba ebifaananyi netubama n'atongera ekukwanjula netubama yasirise waki nategeddeko meeting z'embaga zitandika leero Friday zitandise leero z'embaga zitandise leero gokujja tunyumira naye kyenandigaye Musuuza nga Jacob bwamugambye Musuuza bingi byolabye omuntu yasulako ku street oba ne law
no omuntu eyasula kenjala omuntu atamuze ebigero okuva emasaka mpaka ekampala oba nero kitegeera just kino ekyalema wanjifudde nga mbuyaga ekunta kitegeera gwe n'otafa ku bigambo by'abantu bakomentinze eki bakoze eki n'okola bikozi bintu bigenda wa maaso kitegeera oli naye ngono bwaga ekituuka ekimuluma ku mutima kandi abantu banamubuuza taata aliwa amawu n'abuuza taata naga n'omukazi omusajja yankola kyowebale mama muwala wange Mama Melissa. Mama Melissa. Tatuka kiseni twagala okuddawo. Naye mu process eyo. Yanya era mukazi omwebaza mu kintu kimu yayimira ku makulu ga binambo ly'amazima. Muwamba kiseni kimu bisinga omuntu oyagala okuzza love. Nakaso akubeerawo. Pata no maina love, ngoma atayina love. Webale. Kyandikoko nange. Ku Mama Peyton. Ana kunyono. Mama Peyton yeka. Mama Peyton yeka. Mama Peyton. Ekyakuliko nakula. Totagala. Omanya atagala. Kyali kikuluma nakula. Kyanuma. Naye nga nze kyengamba Kenzo, bw'oli mundu omu ku bandongozo, buli kimu kikwase Allah nga bw'agambye. Naye ng'obadde okimanyi nti no Kenzo buli walumirwa omutima. Bwasinga okubeera n'ennyimba ezinyuma. Tusubire akayimba akanyuma. Lwakira ku makya n'alumirwa n'abeera stranded mu love. Abeera n'ennyimba ezinyuma. Omanyi nebibaawo lunyuma. Lubaawo lunyuma naye mu mwamu zina ennyimba ezikwata ku mutima. Olaba akaselected. Naye oluyimba lwebayita ogenda kunzisa. N'ennyimba ezigenda. Ennyimba ezo zaalina ebyafaayo byazo. Basekera. Kenzo mu bavuga wemanyi nti ali strong. Najja alina okulaga alina okuddiza abafaani be adifendinga abafaani be ku saidi ye naye akikola mu bukyamu nti ebintu bya family ebintu bya relationship ebintu by'omukwano bizibu either abantu bagamba nti bakulengeza naga ikenga akoze Mama Jola mu kiyanko yakola kimpozi Jola mali ateye yetaka muzakera omukazi nawe banga oliye Jola yatandika okusoma omusajja n'ali singo ali mu kibiina kyakusatu katubwe kwisakala omusajja n'ali singo Duncan Mtyana nene n'omwana It's okay. Masingo daddy friend atujudde wano. Ne tuli singo. Ano ngabo osulawa. Tuli singo. Okwata kamera eno. Uchuse mukoko wenda. Masingo daddy tujudde wano. Dawano. Kale. Mutubye nnyo. Sebo masingo daddy tujudde wano. Omwana otasoma. Ninaaba. Nze no mwana omamita Jola. Nze no mamita Jola. Ali mpese lisawa. Koja. Nina Peyton Raymond Ryan. Amanyi Mama Jola mwayaga tudinga ne mukuru. Nakubira ne Jacob namugamba. Tata Jola mutamba sende za mwana za buyambi, tamba fees. Embuza Jacob. Mwati takuide nze. Era yamala kubira buyambi ne mukubira muga nyabo. Omwana go muyina nze muyina. Webale. Ata sende zo buyambi kweza aki. Webale. Nanga kikudanga ne kubira tunyumye no gana. Segera kagamba n'enzula ninga Jacob munaye mukazi aleka ensonga zenki kyokka atenga enze yadduke wawe naga nafumbirwa webale bamala omuzaalamu omwana naye tatambula bulungi ate naagala kuba kadanyuma akole ki ajje kati mukudde wange mulungi ate yaddukira wa Jacob olwokuba alawulya mu Jacob kansala lumu nange mba ndi awo bannange nga esimu evuze esimu we yavuga nga babuuza Tata Nuru. Sembera wana. Tata Nuru wamuwa school fees. Nze siri musiramu. Nze omuntu omukazi wamulekera omwana mutuma amanya. Mbo baleme kukutegeera. Akunyika. Nze Katonda kintu kyenyamba ko kijintu kyokka. Nti sisobola kera kumanya kwegana mu bulangizibwa bwange. Abasajja semulungi bano bazibaliza n'abaana bangi. Nina omwana ogu. Akuza ali bwati. Omukazi ababwati. Nebeliti. Naye nze ukyenje ngambe nti abakyala waliwo nze Mama Jola twamala okuzaala Jola etumala tubeera naye nga wayi omwana ono akaleke twali nti ffenna tutandika okutandisa kankole tusobole okuba ffenna bamubona ngange tolina kyosobola olwo tolina kyojja kukola eka ngende nkole ki fumbirwe aga nafuna omusajja wa boda n'amukalakata omwana agenda okulaba omusajja wa boda byakola tabikola ki tabitegeera atageza akadde wange akubira essimu ezakati saa 9:07 ogw'ekiro era kuwano okitegeera ne ŋŋamba nyabo nze nga njagala kuwasa ate gwe essimu zonkubira ekiro zijja kwonoona okukeera essimu n'agikubira ani Jacob nga danka naye otampa buyambi biki Jacob nga munaye ne mukubira ne munyonyola ensonga zange bwe ziri n'azimanya wali ofunye mwana we yani Jola
Olefunye mama Jola mu mpya kyali kisya. Alo kubona. Bali babe. Ndakade. Ndambo sabu. Danga. Bali bapeka. Gutogera ko mumanyi. Aliwa. Wide phone is ready. Adida. Laptop. Beda. Ono mujirima. Andi yo yetusubiza. Teyali mama wajola mu mpya. Yale ki. Oli mukazi mufumbo. Era jali mufumbo. Wali akolangani? Sabe studio. Obawo omanyi mu bulamu bw'ensi eno obanga n'ekintu kye bayita mukwano. Kituufu. Nze mukwano gwange sookera ku matane nga nti simyabbi mukwano gwange. Yes. Ate mune weeyambulira nnyo mukwano gwo. Kati osooka oyambulira mukwano gwo. Kati yes njabangi gwomu yaŋŋamba nti omu yeeyambulira mukwano gwe n'amufuula sisita we. Nange mumanyi. Kati awo nzi yandagako ne sister we. Naye nga gwomu ku bantu abasinga okwegatta ku bantu abafuula sisita. Sikola ekyo. So ekyo Jacob. Sikola ekyo. Jacob okomawo. Sikola ekyo. Simya. Sikola ekyo. Olikojja buli. Sikola ekyo. Sikola ekyo. Twali wano wenyini nga twokya embuzi yaffe. Nendaba sister wa Jacob. Oyo sister yafuka mukwano gwange. Naye nga mu byonna kuba n'omuntu si kibi naye omuntu amanyi nina mukwano nga Jacob abadde tuba tuyigirawo naŋŋamba danga ntolina keya. Namugamba Jacob ebintu bya keya byomubiraba. Keya kisinziira muntu kiguulira. Webale. Toyinza kuba tulina keya noba n'omuntu emyaka 3. Webale. Kitegeera. Mubeena obutaano. Naye nti obawo mu relationship entuuka. Yes. Era kuyita mukwano watuuka nakuyita Duncan kitegeeza abaalaga nti mukulanye. Kituufu. Takyaliwo. Tokyalina kipya. Kati eyali akuwa ekitiibwa ng'oli ne wa Jacob watuuka ekiseera nga bwakulaba ne Jacob agamba gwe kino. Agamba kiggwe. Kitegeeza wabaawo ki omanyi nze nina ebintu byesigana nenya abantu mu mukwano senior B. Bwe nsanga senior B ng'ayawukanye ne mukyala we sisobola kugamba senior B mubi oba gondi mubi. Wabula nze nga mutula butuuzi wansi nempulira ku saidi ya senior B nempulira ne ku saidi ya mukyala. Bwe baba bampadde bombi amatu bwe mbikwasaganya nensobola okuba nga nkola ki bonna njajinga omukuomu. Naye senior B omukwano keya Jacob jonganyi sina keya nze nina keya. Oba tolina keya ngenze nagamba ntino ekintu ekiyitibwa keya. Keya kyeki kyebadde yabuuza Duncan. Keya kyekintu kyokera ku makya tugeze mwagalwawo. Togere ku bakyala kye baagala. Abakyala baagala nnyo keya. Baba baagala ki? Obafaako obeebaza obachekingako. Oyinza okuba nga toyinagala mukazi omutima gwo naye ng'olina tayimu ye kibaagala baagala tayimu. Kyekisinga okusumbwa abakazi nti kasita omuggyako tayimu abakulimye osobola okwekaka n'oteekayo keya naye nga tolina laavu. Yes bagamba time is not money. Time is not money. Time is not money. Obuseera si ssente naye obuseera bwa time ekintu kya bbeeyi nnyo. Wokera ku makya ng'olina omukazi nga tomwagala through that time love is okuliyetingibwawo oli mutuufu noyagala omuntu naye omwagala otya nti omwagalako nga naye mwegendereza gy'oli nakutegera nti omuntu ntanjagala naye mukisikiriza ndya okunjagala. Okitegeera w'osoma Duncan biki byayagala mu time eyo gyakuwa naye gy'omuwa bamuvamu ekintu kiyitibwa love. Kati Duncan ayinza okuba nga alina keya naye ng'omuntu gwe tamwagala naye nga asobola kimulaga nti sikwagala ng'amukubisa bikolwa amukubira essimu oluusi n'azidojinga oluusi awulira ebigambo by'abantu oluusi alina obumpanchimpanchi bwe kubanga because musajja olina obumpanchi nange nina obumpanchimpanchi naye olina omuntu gweyagala mu mutima nange nina omuntu gwenjagala mu mutima sikyamwina. Obadde ekizambo nnungi. Njagendako omukongo oba sikyo netwalako omukongo twalako omukongo njagala nnyo omukazi ngatabira Kampala wabeerera omulungi nti omukazi wa long distance mulungi
mungeri emu tajja kuleka ku pressure go musajja ate abuli bomulaba mpya abamupya kaki kyakulema nga oli yabera yasobedde nange amanyi Jacobo abera jabani botunava ku kamera tujja kwenyumiza nga abasajja ngebyatamba kunyumiza ku kamera yaŋŋamba nedda omanyi dankani bali bamuwa buli kimu buli ki sex sex buli December mu mwaka ajjamu emirundi egyo ebiri ogwomukaaga bakuffe sinyambire tudaka sabuni sabuni naye ngakuba Jacobo kakirize olina maddu just Jacobo tukkirize tukole ekintu bukimu ekyo boizo kitwa nti dankani kyemanyi mbulamu waliwo ekintu kyotunuulira bwomala okitunuulira nkoze ntya okitegeera muganda mumuyinza okubeera muganda dankani no just kintu babyakwata mpola nokutegeeragana funa kumala okutegeeragana muba mujja kunyumirwa ekintu kino mwale mutegeeragana nomujamani nabaga mujamani mufumbo kyekyakulema kyokka atubuzaabuza yesi yali musunfu kyoyalosaba gwawe nti watyanga omusajja okusanga omusajja tamanyi natujamani amanyi bikisebo mama wano kyenyinza obagamba bwosanganga abagalananga onaagakyonaagala kino osookanga nobuuza omanyi omukazi yenna gyova negyebulaga Jacob omukazi yenna gyova negyebulaga n'omugamba siniya byo wa bigambo bingi naye yinakwaga nti awuliriza nnyo siniya byo ate okusinga owebigambo bingi kekanakavubuka owulira kyengamba akaleeta obuzibu oli wagamba nze sokonyako eriyo disiki eriyo nagyoli eriyo tunzera kamera eriyo yonna gyoli fuuka omusajja lekera okufuuka omukazi eriyo obuzibu bwalina si nze nzeka bangi yomu ku Izon team oba ku Izon team yakikola omufu si Izon team olomboboka yasooka ewa ava Byaksi ajja akola yakikola kumugana ffe New York New York olomboboka nanagira naye ng'ayimba yeyita Mr. Kampala kyaliwo alina olibani kasikaliyo bamuyita yalimu naye yakimukola aniyayogedda mumumanyi naye yakimukola okitegeera naye nze nganze bwegezaako okunyonyola omuntu nayoga nti obudde okuba oli omuvubuka alina obudde bungi talina byakukola birala obudde waba agendi ngudde ku mukazi wa Jacob asobola munyonyola okuva ku makya paka akawungeezi okitegeera kati ye katono okimanyi ono Jacob yanyegeraku abali kusakata vibes kamba exclusive yanyegira Senfuma Hakim kati kankule senior B nze katonda yandonda bulala ekintu ekitibu omukazi ekinyiiza Senfuma amunyegira ki webale Senfuma ekyamunyiiza Senfuma yefuula ntegeera nga tantegeera nze sirina bujja okunyigira omuntu ngonkoze ekintu ekiri passion tugeze nga mbadde nkwesiga nnyo Senfuma nali mwagala nga kyali wange nga si muganda wange naye nga buli gini gyenvaamu nga nagiwa muganda wange nengimuwa naye okera kumakya okukwata ku message nagamba yono buli mukazi Jacob gwe era yagaddeko yono ebitaliyo ebiriyo n'abiteekayo sinse speaking osobola kikola kati osokera kumakya tugeze kankuwa kyakula byekiyinza okuwa kyangu ennyo kyakula nze okera kumakya noyagala omukazi gwenjagala so abonyeeko aizo sisobola wanyigira izo sisobola ngamunyigirako ki ndulwa mukazi abakazi nina bangi zeriramu akagamba nina abakazi bangi muwaba omukazi aliyo nga nduta buloosi ebitali byakwewaana abakazi nabingi sina budde busobola kera kumakya kubonera musajja munnange ntulwa mukazi ate nze mpalanamu omukazi kulwaki kalizo mpalanamu okimanyi nti eriyo samuwala naye musani mubuuza
newe mbako program newe sanyuwa mukazi newe mbako program oluyimbo lwa Elio mukulu bambi Ndiko inaravu zisechikola so achikola. Andi anabe yambiyosi. Yogera bogeze toyo njagala gwe yadda. Bye kalenze mkama. Kalenze olwo. Lino lulimi olubiko jaguli muli. Oyo gayo. Olaba jaguli. Ole onyonyi. Mungu mumbulire mukutunze mwogere. Agamba bundi. Olwo abire yoke. Onana kubona kuna kyabona kuna. Mukama Katonda. Jacobo, nina cyo cyamadenga madenga sini. Banange Jacobo mwenze njukize. Ayi. Nze bale lecho njoka sini. Omukyala omugamba. Nze naye mazina y'emyaka. Yenda. Ntaka mali. Somukumye bange ndi. Satu twolugera mwena. Naye ebigamba bwenna amanyi waliwo ekintu kyotuuka nolabanga noga nakino ekintu kati veko kitegeere kwanza bwengamba ekyo notampulira naye nowuliza senior B nakunyonyola onfuna bwamala okunyonyola ate gwe nolaga nti senior B emutuufu ate ku nkomerero ogenda omazanga ate senior B ali muki kitegeere kyomugamba naye nga nze wanfuma ebigambo ebyenkana emitwalo emeka naye nga nkunywa nemugamba nti mutuufu senior B kyagamba kiki era senior B omusi naye noonye amakaka abantu kyonna kimugamba naye mugamba gweweesiguliddeko aye noonya amakaka wala waki era namukwata namusana mu ttiimu ye ya WhatsApp mu group kitegeera naye kyaliwe gwafudde kyaliwe waki Bwebuzibu abakazi. Nga n'omuvubuka oyo wansanga abula kumusaamu mbi. Bwebuzibu abakazi. Akavimbo. Nze wansanga wa mitanda yansanga wa mitanda nga kumeza kwenda kulika abawala lwa abawala. Nze nina mwaka nnya katono baida. Duncan presenter. Era abawala bansanga nga Duncan kwetwa kuga efucha kunya bichi kati yansanga. Mu buddo wenyini nakwata simu nakubira omukazi. Ho Duncan alwanidde mu bbala ya mitanda alwanira abakazi. Ninga sina songa mwadi muntu bashaka ngamba nyanduka ningana yo mani ekimala chikoti kimala enough is enough era ningana mugabe kintu echi bobo yagadde so fuka mukwano aina chole bacho chagadde chiroke tege kwanza saka njagala nnyo omukazi wasigenga nnyo bawo okusinga bamulirana uzibu kibuwamanyi ku bakyala abawuliza nnyo ebigambo okusinga relationship zaabwe obuzibu abakazi abawuliza nnyo ebigambo bwe bakazi abatwala buli kimu oba otuuka n'ekiseera n'otwala buli kimu ekijja tugeze bagajjako bwe mwenzi notandika okunoonyereza omwenzi laavu etuuka ekiseera neggwawo bagaba omukwano muzibe webale bw'otandika okulaba mistake z'omwagalawo omukwano guggwawo baguweddewo bw'okkiriza okulaba mistake z'omwagalawo omukwano guggwawo kiba kitegeeza olina okufuuka omusajja oba omukazi omuzibe mu mukwano kubanga senior B mwenzi amatu gaggale amaaso gaggale todduka ku kigambo ekiyitibwa senior B mwenzi dda ku kigambo ekiyitibwa senior B namwegomba kooki senior B mwagala kooki kansooke mbasalemu ekiri omukyalo oyo ebbaga linga limbadde naye nze nga bajja wanamalawo omwezi omukwebiri oba omukitundu naye nze olaba essimu yange nga njirekawo ntambula n'emyenda yagikeberanga bwe bayita obwesigwa nze nga essimu yange nga terimu nga essimu yange terimu napatana nkitegeera ate era nga abantu webankubidde sivaawo nti ngende nkwata essimu awo wenyini wenkwatira essimu nenjogera byenjogera nemmaliriza mu bbanga lyonna ery'emyaka esatu yomugambi nga tansanganko nti Duncan yatambudde n'omuntu ng'amukutte kuki okitegeera kati kwegamba mu myaka esatu gomanyi kyoyita emyaka esatu mingi naye ng'omuntu omusango wadde nga wandiika meseji ya muntu naye nga yakuvuga okuva ku makya bwewajja Uganda mpaka ekiro ng'ogenda okweba ku makyera nakira nakuvuga nga olina gyolaga mpaka ekiro naye nga takwata nkosimu egamakyekinga nti omukwano muzibe bw'otandika okulaba emistake za Duncan omukwano gutandika ekiseera guvaawo obuzibu bwali mu relationship yange mwalimu ekintu ekiyitibwa ebigambo kati ng'ovudde kwekira waliwo omulala yamugamba ngaobaani atoloma mbaali awo se obadde oli mukuvuga mukazi mu motoka bweti nowa simanyi mugenda wala kibayita nati respect
kati nze omwagala olina omuwa ekitiibwa kati nze ekintu kyowulidde siniyabbi nga tokirina maaso go tokiwabudde anti nze yaŋŋamba ogenze obadde munoowa nga maaso olinamu omukazi mugenze tumugamba nze ku lunaku olwobunye nga sinavuga kubadde pikipiki okitegeera naye nga gamba waliwo akoze eki era akusuddeakasi ate manyi naye nga byonna byonna ekisesa tewali kyebagamba nti gano mazima okitegeera kanye tukadendabanga ngenda tukantambule ku lunkeeki nga bajja tuka bagambe ntotambula nsinya byabira n'abakazi ate byonakoze kale kikyamu nnyo naye ffe tetulina buzibu byonna tubiraba ebibeera mu industry ebibeera mu bantu obulamu bwa bulijjo kuba naffe tuli bantu ba bulijjo jangu Fairness Park ajje wano ajabuze ku bantu ajabuze ku bantu ono yakava ebweru otikawa otikawa Fiona abaddewo ali Makerere wali jangu naye Fiona jangu obuze ku bantu tumalirize ekintu kino oveewo beerawo dda wanenda dawembadde ono bamuyita Fiona Spako ono gubayita otikawa Wano yajja? Yemimbi yekamala okujjawo enkoko eno. Yali nyamba. Yemimbi muyekaka akoze rekodi mu Uganda. Yakola ki? Yalina oluyimba nga teri muntu amumanyi. Ekituufu. Jacob ananjokiza akabadde kwalagala okukola akasiya. Kale kalungi. Akwemu akapera. Nona akuwa akapera k'oluyimba lwe. Ono Hotikawa. Akyajjukira okuyimba Hotikawa. Ennyo. Wadabadde wakwere. Naye nakayimba super song, beautiful song. Regina. Tusabulemu. Awali ebirungi nga tewali laavu, abiresa singa. Nakati ali eyo kinakaba. Talina mirembe eby'omukwano webiba. Guwa mutima tomunenya ne bolisanga ngano bye tekwali kasi. Sabulembaga. Obiye n'eddoboozi ze Hotikawa. Obadde wa? Mbaddeko eyo. Ebulaaya bagamba ki? Balungi. Wagenda kukola wagenda kuchakala. Nagenda kukola. Sagenda kuchakala. Ebulaaya baba bategeeza ki? Ebulaaya oba ovudde mu nsi yo ng'ogenzeko mu mawanga agenjawulo. Bisanze okulaba. Nange balaba. Ono Fiona Spako. Alina akayimba ke nayagala ennyo oba otuwamu akapera. Sembeno nyangwira, baby, ndetera. Otuwayo nyangwira, baby, ndetera. Love. Hey! Mukyali mu Cream Production? Nyabo! Kati nganze nakadda mbadde nkyawumuddemu nga sinnaba kusalawo nti oba nkiyingidde oba bw'osanga emmotoka ng'etambula nga tomanyi gyeraga tosajjirippira eyinza okutwala gy'otalaga soka tosooka n'obuuliriza emmotoka eno eragawo kati wamala okumanyira weeraga neki kye bagenda okukolayo gye balaga awo n'olyoka okola ki kulikayo wagenda totusibudde notulekera eddibu muli wali olowooza ki ng'ogenda wasalawo obusazi oba waliwo yakuwadde ebintu bino Katonda yabikola nzikyenyinza okugamba kuba tewali kintu kibaawo nedda lindako tewali kibaawo nga Katonda takola ki nga tamanyi buli omu mu nteekateeka ze Mukama alina kyeyamutegeka gwe bw'ova wano Mukama alina kyeyakutegekera kyotomanyi so everything Mukama yabikola nkyenyinza okwogera kyo Haji ali atya mulungi kuba namulabako Haji Aruna yakola restaurant buli mukozi wanjijankani wenywera bibyo tunuza wano Fiona wadduka mu Cream Production ne bagamba ogenze kufumbirwa nti ogenze kufumbirwa omugagga eyali atunda egundi mu kikuubo ebigambo byo babyogera oli otya gwe gy'obulidde gye bali babatumidde balungi omuziki waguvaako nedda saguvaako naye napozingamuko kati oyimba naye si kupeesa eri ya fasafasta kiki temwagala kola sente
batagala sente. Because abapushinga first abafuna sente. Oba muli bulungi gye muli. Nze mbadde ndi ku ssomero. Olendo li ku ssomero. Omanyi munnange omuntu ayina bwe banga opportunity bw'eri okusoma ogikozesa kati badde ku ssomero naye namaliriza era nja kudda mu music. Ogenda kudda mu music? Music yali expensive. Obadde osoma? Mbadde performing arts. Wadde osoma music era? Kati abagraduating nga mweyo kosi baba bakola mirimu ki? Tubeera mu field era ne tuyimba bw'oba oyagadde n'osomesa bw'oba oyagadde n'okola era of course okola ekisinga okoli omuntu ali just talented kati bw'ogatta talent ne formal knowledge but of course kyoba olina okola kiba way different. Thank you. Hotikawa bakukwana abasajja? Nze ndi muntu. Oli muntu? Oli mukazi? Ndi mukazi, ndi mukyala. So bakukwana? Bogera bigambo ki? Ebigambo? Byokozesa? Inze? Owanze nkozesa ki? Inze? Oba bakwana? I don't know. Mwa muyimba ennyimba mufunamu muli obwagazi because mwimba labo mufunamu muli obwagazi mu nnyimba ezo kasi tosooka no feeling ekintu okifiiringa mutu funa nti ye era kifulumya ntufu weewaawo relatable kati mu bulamu bwa bulijjo naffe abayimbi tuli bantu kati ate bw'orelatinga ojjayo that feel n'okiyingiramu n'oyimba bulungi. Watuleka tukyayagala walina akayimba ke watulekera bali bakaita batya ye bulere maama ogenda twayo bulala we butyo bujja ani awandika bulere namuwandiika I had the idea then Haji nandeeterako Haji Aruna John K n'abalala bangi wa writers then Isma Pruna webale akayimba kali ke nayagala ani akawandika John ali atya ali bulungi nnyo ali fine bali bagamba nti nno yali agenda okuwasa nga bamatumaze otegera nti owoli yakutwala wakola mu kikuubo yakujja wa Haji biganye nagamba John K teyakolesa mirembe yakubyeyo omusajja bamuwayiriza abaana abo bakola bubi alya John K tata wange lwaki bamuwayiriza okuba nti akwagala nti industry eri dati buli omu ayogera kyayagala kati nawe erina byemmanyi n'ate nze kyemmanyi engeri gyekulaba engeri gyoyogeramu si bituufu. Wamakumanyi bontegera bala tebantegeera nakusangako ejjinja ng'ogenze promotinga muziki oba wali ogenze bibyo ejjinja waka oli musoga si musoga naye waka ndi munyoro mbabazaala bati ejjinja wali abanyoro gye bali kati gwe bakuzaala mu Buganda ate tusobola kubeera gundi oli mu Kigwe Zasakandi ni Muganda naye era sipakwa gundi ani kawa yagala kulwana Uganda yaffe buli wamu tubeera tuli bana Uganda ekyo nkitegedde ejjinja wali ogezera bani ejjinja famire yange tata wange wangamba ali ogeze pusinga mili yes nakyo kisoboka twasanga ali ate Alpha Times ali bulungi Uganda kisigose kanga nsanyuse nnyo okuba nti okyamujjukira because it's been a while bantu beerabira olaba otikawa wadde tanzijjukira nze gwe yanyumyanga naye awadde n'enamba ya siniya bitakwerabira just nakyusa simu nesigala ku mutwe ate nga nali saagisevinga ku Google kusakata vibes kuliko ekifani wamu abaagala ennyo mitanana kulika baby kulika princess Wabera muganda princess nana princess wabera ga princess oli ki oli mumbejja kale noli mumbejja oli mumbejja mugenda odi mulabako abagala echa nzija kana nzija sawa namasiga kugalunako sagala nimbe naye nga anytime because nina namba wagenda kola mpaka sente zigenda kujja tatu kano mukaga tubazireta kusakata vibes wa beta DJ Sinebiro remix wa tuli wano wako jagoli moli wetusinzi misimbi amakanda jangu tunuze wano batugambye ennyama enejira mu dakika meka
musawa modachika 12 tuli mu 7:5 so tukyagumiikiriza but iya tubeere bakakamu tubeere bagomo ng'asula wansi ne weeringita paka najja nankumbi abaali ku ttaka tagwa kuba olwedde aba ku ttaka so mwebale kulaba musambu subscribinge bameta DJ Sinebula Suzad nasusso okukwata mu kamera eyo but finally manyi gamugonga mazina ajja nagikwata tukwagala nnyo Sakata Vibes mwebale.